بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. منا أبا سيسمسي إلى أبا زوكسي أولونجي سبو كتب الله أبا وي أبلام أولونجي فينا أتوي أبلام أولونجي نابو أبا تنبا كبانغا با سيسمكا با زوكوكا نابو نسأل الله سبحانه وتعالى أبا سيسمو لبولونجي أتيرا أبا وي أبلام أولونجي nabo bonna ate abayitiddeyo sabo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabo abawe ekiwumula ekirungi ate bwabanga abasiraamu atusinkanye nabo ku lunaku tulimusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero lunaku lwa Sande, lunaku lwa bibuuzo, kubuulizaako ebibuuzo byaffe ebyenjawulo, era nga twali tusazeewo nti ebibuuzo by'olwokusatu tubi postponing nga olwokuba nti lunaku lwaffe ate olwakwanukula bibuuzo tubi postponing nga betubanga tutandikirako olunaku lwe Sande, naye ate abamu bakiraba si bulungi simanyi tunakidiscussingako oba oliawo okubaako enkola endala gye tunakikola inshallah taala. Ebibuuzo ebyabuuzibwa ku lwokusatu n'ebibiri ebibuuzibwa ku ssaawa wenzijidde ku mpewo bye tuba tuwanukula, then oluvannyuma ku ssaawa nga ezinaddako awo mu maaso tuwanukule ebinaaba bizeewo mu kaseera ako insha allahu taala. Nsaba kusonyiyibwa abooluganda nti oluusi ebibuuzo ebimu si byanukula olw'ensonga nti omuntu ayinza okusindika audio ya ddakiika 4 ya ddakiika 8 ali mu kubuuza kibuuzo kimu, mbutuufu ng'olina mu maaso g'olina ebibuuzo nga 10 nga 4 nga 8 nga butero bibagamba mu biseera ebingi, nga mbutuufu olina kuwandiika ekibuuzo kyabuuza naye onaabuuliza mu kibuuzo kyakibuuliza mu audio ya dakiika 10 dakiika 5 mbutuufu oba tosobola kiwuliriza. Era olunaku lweggulo nina gwe nasindikidde audio emu namugaa nti munnange wuliriza audio eyo olabe nammwe mubeere ku saidi yange, kubanga mbutuufu audio nga mpanvu ayogera ebigambo bingi tekyetaagisa mukaddima gwaki mu kubuuza ekibuuzo. Lwaki inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu byaki nga togenda kusomesa wabula ogenda kubuuza kibuuzo just. Kale mbadde nsaba insha allahu taala ebibuuzo bibeere nga bikendeerako, maloboozi gabeere nga matono, audio ebeere nga ntono esobole okutwanguyiranga okwanukula ekibuuzo mpozi ekifaananako bwe kityo. Ebibuuzo bya leero ebyaliwo olwokusatu, ekisooka kya muganda waffe Gusaategeera linnya yabuuza nti emiteeko gya shiriki otugambye nti giri ebiri, shirikul akbar shiriku omunene ne shirikul asgharu. N'agamba nti okufuuwa emmindi kugwa mu muteeko ki kw'egyo? Okufuuwa emmindi kyawulwamu emiteeko ebiri. Okufuuwa emmindi kyawulwamu emiteeko ebiri. Waliwo okufuuwa emmindi ng'omuntu agifuuwa kuba nti kwe yeesigamidde, bw'eba riziki ng'afuuwa emmindi bakasitoma bajje, bw'eba musajja ng'afuuwa emmindi afuna abasajja, bw'eba wahakaza ku mmindi kuno kwe yeesigamidde. Bwekuba bulamu bwe agabwe mbasefuye emmindi nyina ebinnumbe bitonde abansindikira ebitali birungi, bw'abanga nno munnange yeesigamidde ku mmindi eyo, munnange olwo emmindi eba efuuse shiriku al akbar. Ntegeese bulungi nti singa mmindi kwe yeesigamidde obulamu bwe buyimiridde ku mmindi, ebizibu bye byonna bimalira na mmindi, munnange oyo abeera shiriku omunene. Naye singa abanga emmindi eno agifuuwa lwakuba nti just nga abakadde baffe abedda ab'omu byalo
nga bwe bazifuuwanga anywera mutaaba we mubamanyi bakadde bafe abedda mu byalo ng'akwata akamindi ke akakadde n'adda mu kati n'atandika okufuuwa emmindi eyo nga mmindi anywanga bw'onywa sigala ng'omuntu bw'anywa sigala eyo nno tebeera shirkul akbaru wabula ate libeera bubeezi zambi wallahu taala alam ekitegeeza emmindi singa omuntu aba agifuuye nga agiteddemu ebitonde agitaddemu ebijinni bye nga yeesigamidde okwo eyo eba eri shirkul akbar naye waba agifuuye nga jasti kuba nti ginywa anywa mmindi ye ya bulijjo taaba we teba shirku al akbaru wabula libeera zambi buzambi wallahu taala alam. Era muganda waffe y'omu abuuza nti bwe mba ndabye omuntu akikola ng'akola afuwa emmindi ne simugambako olw'okuba nti ansinga obukulu n'okumanya eddiini Allah annamula atya. Teriyo muntu ayinza kuba ng'akusinga ddiini ng'akusinga okumanya eddiini ng'afuwa emmindi. Oyo aba tamanyi ddiini kubanga eddiini eba emugaana kufuuwa mmindi. Ekiyitibwa kumanya ye muntu okuteeka mu nkola ekyo ky'amanyi. Ekiyitibwa kumanya ye muntu okuteeka mu nkola ekyo ky'amanyi. Ne bw'aba seeka nga yamaliriza madiina ng'alina PhD alina diguli 3 naye nga tatadde mu nkola ekyo ky'amanyi munnange aba tamanyi. Nziramu nti ne bw'aba seeka ng'alina diguli mmeka yafuluma mu nsi mmeka naye nga tatadde mu nkola ekyo kye yasoma aba tamanyi, aba jaahilu kubanga ekiyitibwa ilmu kwe kuteeka mu nkola ekyo ky'osomye. Okusoma kuteeka mu nkola. Kati gwe kyotadde mu nkola oba omusinga oli gwolowooza nti akusinga. Kati kitegeeza ono afuwa emmindi aba tamanyi, gw'olina omumujjukiza ekyo kyaba tamanyi, kyaba tategedde. Era bw'akugamba nti nze nkusinga irimu mugambe nedda onsinga irimu naye kale mbuulira obusiraamu bwalamula butya okufuwa emmindi. Tajja kuwa obujulizi buyimirizaawo mmindi. فقال الله سبحانه وتعالى قامت إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. Okola tawuba kubeera ku muntu oyo akoze omusango nga tamanyi. Bawulama ne bagaziwa nnyo mu kigambo ky'omuntu atamanyi ne bagamba nti omuntu yenna waakolera ezzambi aba tamanyi, aba ezzambi lino alikoze nga tamanyi, aliko ekitabo kimubisa obwongo nga tamanyi. Munnange asobola okubeera nga mumanyi, asobola okubeera nga seeka n'akola ekintu kyonna naye nga mutuufu tamanyi. Ekitegeeza muganda wange bw'oba omulabye omuntu afaanana bw'ati gezaako okulaba nti omugambako akyuse mu mbeera eyo gy'aba alimu. Ate bw'oba tomugambyeko olamulwa otya? Bw'oba tomugambyeko ofuna omusango gw'oba ogw'obutamugambako. Kubanga Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yushaku an yahlika Allahu alqawma. Allah asemberedde okuzikiriza gurupu y'abantu mu wangaali ku kyalo kimu. Allah asemberedde obbazikiriza. Iza raa bw'obanga olabye omuntu yenna zalim ng'ali azaamanya ng'akoze shiriki falam ya'khudh ala yadihi n'otamugambako Allah asemberedde okubeera nga agenda kuzikiriza ekitundu ekyo. Kitegeeza nawe Allah agenda kukuzikiririzaamu munnange nga takuddiddeemu. Kitegeeza munnange omuntu oyo mugambeko. Ate era bw'oba tomugambyeko ku yawma al-qiyama agenda kwesiba mugolago agambe nti gundi yandabanga nga nkola ekintu kino munnange n'atangambako. fala takhaf lawmata la'imin. Totya muntu yenna agenda kukunenya omuntu mugambeko nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Allah ajja kuleeta abantu abakufaanana la yakhaafuna lawmata la'imin, nga tebatya muntu yenna agenda banenya be bagenda okuyingirija naye Allah subhanahu wa ta'ala. Era mwenyinafu oyo omu yabuuza nti balina abantu abajja ewaka ne babaleetera supu w'omutwe gw'embuzi nga batabiseemu eddagala erimu ne babakako okunywa. Agamba nti bo balamulwa batya? Bagamba nti supu w'embuzi ono omutwe gw'embuzi guno we munaamugunywedde mujja kuba n'amagezi. Kati kyabadde kiwanvumuko naye nayigiriza kukisamaliza nga bwekyo. Mu butuufu okunywa supu w'embuzi si haramu, si shiriki. Okunywa omutwe gw'embuzi si haramu, si shiriki. Eno gye tuwangaalira munnange kibanga omuntu okukuwa ekitiibwa alina kukuwa supu wa mutwe gwa mbuzi
n'omutwe gw'embuzi gwennyini nga guli wamu tebagutemyemu n'obwongo bwamu ye muntu okuwa ekitiibwa nti akwaniriza bulungi. Kati okunywa omutwe gw'embuzi si haramu. Then okugunywa nga oyina tawakkul yakyo nakyo tatawakkal alaiha nti kiyinza okuvaamu nafa nga ogamba nti omuntu bw'ali ebigere by'embuzi aguma amagumba, ekyo si haramu. Abeere n'amagumba agalinga ag'embuzi ng'ag'ente si haramu, tekiri haramu. Wabula ekiri haramu ye muntu okuba nti asusiza ekikomo nti ate bw'oba tonywedde mutwe gwa mbuzi obeera musiru, bifaanana bwe bityo. Bameka fakam mina nnansi, bameka mu bantu abatonywanga ku mitwe gya mbuzi naye nga munnange bagezi bazibu. Okunywa omutwe gw'embuzi si ekyo ekiwa amagezi, wabula kimu kubisobola okuba nti omuntu kimuyambako endwadde ez'enjawulo okusinziira ku takriraati z'abasawo oba ku recommendation z'abasawo ze bawa. Kimu ku biyinza okuyamba omuntu okuwona endwadde ez'enjawulo, wabula si kyakwesigamirako nti kyekiwa omuntu amagezi. Wallahu ta'ala a'lam. Era mmwe abaakinywa abanywa omutwe gw'embuzi temulina musango gwonna mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa enniya zammwe zibanga zaali ntebenkevu. Qala Allahu azza wa jalla, Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti man kafara billahi min ba'di imanihi mu surati an-Nahl, yagamba nti man kafara billahi min ba'di imanihi, singa omuntu akola ezambi naye nga omutima gwe gubadde ku imaani. Min ba'di imanihi, man kafara billahi min ba'di imanihi, omuntu singa abanga akafuwadde Allah oluvannyuma lw'okuba nti abadde mukkiriza, illa abakafuwadde abavidde ddala mu busiraamu, illa okujjako man ukriha abakakiddwa wa qalbuhu mutma'innun bil iman, naye ng'omutima gwe mwanjulukufu mutebenkevu ku busiraamu, oyo ye tayina mutawaana gwonna. Wallahu ta'ala a'lam. Hajara abuuza nti singa munkozesa ayogera ku kigambo singa enkozesa yaayo bamusomesa nti singa omuntu agamba nti singa tabadde gundi kibadde kijja kuba bwe kiti, singa tabadde gundi oyo abashiriki. Abashiriki era agwa mu shiriki omunene, obanga singa omuntu aba akikozesezza aba agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekyo. Naawe kiwulire, okugatta ku Allah kwe kugatta ku Allah mu bikolwa bye. Kati ogamba nti singa tabadde gundi omwana wange abadde afudde, ekitegeezo yasinga abali waggulu bonna yataasa, naye kibe ekituufu ye muntu ogamba nti singa tabadde Allah oluvannyuma gundi omwana wange abadde afudde. Olwa hadithi ya Ibrahim an-Nakha'i yajja ku Abi Hurayra yagamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tekikirizibwa omuntu okugamba nti a'udhu billahi wa bika, nekingiriza eri Allah, neogomya eri Allah ne gy'oli, kitekikirizibwa. Naye ekikirizibwa kye muntu okugamba nti a'udhu billahi, neogomya eri Allah, wa bika thumma bika, oluvannyuma neogoma ne gy'oli. N'agamba nti wayaqul, omuntu akirizibwa okugamba nti lawla Allahu thumma fulan, singa tabadde Allah oluvannyuma gundi ekikirizibwa. Nenagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wala taqulu, temugezanga nemugamba ekigambo nti lawla Allahu wa fulan, singa tabadde gundi ne Allah, oba singa tabadde gundi mbadde ngenda kufuna ekifaanana bwe kiti. Ekyo tekikirizibwa mu busiraamu. Era wenyongera okunabbahira ku kigambo ekifaananako bwe kityo ekyawalada mu hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, kino kyakulabula kyeyongeddeko bweyongezi, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la taqulu ma sha Allahu wa shi'ta. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu agambanga nti Allah bw'anaaba yagadde naawe n'oyagala, ekyo kiri haramu, tekikirizibwa shiriki. Naye muntu kirungi agambe nti ma sha Allahu thumma fulan, oyongereko akagambo oluvannyuma gundi. Singa Allah n'aba yagadde ne gundi n'ayagala, kigenda kubeera, naye tomugamba nti singa gundi anaaba yagadde, kino kigenda kubeera. Wallahu ta'ala a'lam. Saagadde kiwanvuwako nnyo kubanga masala mawanvuko, naye kategeereraawo nti tokkirizibwa kugamba nti singa tabadde gundi kino kibadde kigenda kubeera. Ogamba nti singa tabadde Allah
oluvannyuma gundi mbadde ngenda kufuna kino oba togambanga nti gundi bw'anaaba yagadde tunaagenda awo kyo tukyogera gamba nti Allah bw'anaaba yagadde ne Musa n'ayagala tujja kutambula tugende kati no munange awo njegadde kaongerako era nako tukayigire awo insha Allahu taala. Era y'omuhajara abuuza nti okuvuunamira kabaka yakiraba nga shiriki naye alaba abantu bakivuunamira naye shiriki oyo aba shiriki omunene oba omutono? Aba shiriki omunene la shakka, aba shiriki omunene kubanga mu ibadat ezikolebwa Allah ezayawulira ku Allah mu ibadat zetukola emirimu egyeyawulidde ku Allah mujo mwe muli okuvuunama. Kyolanga Allah bwe yasinzira ku arshiye yagamba nti wala tasjudu lishamsi wala lilqamari fasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yagamba nti wala tasjudu lishamsi, temugezane muvuunamire enjuba, si njuba, si mwezi, si lusozi, si muti, si kabaka. Wasjudu lillah, bw'oba ovuunamira Allah in kuntum iyyahu ta'budun, bw'obanga mbutuufu mukakasanga gwe musinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati nno munnange tokkirizibwa kuvuunamira kabaka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti law kuntu amuran ahadan, singa nali wakulagira muntu yenna an yasjuda li khalqin, avuunamire ekitonde kyonna, la amartu almar'ata, nandibadde ndagira omukyala an tasjuda li zawjiha, avuunamire baawe. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam teyakyogera n'agaana omuntu okuvuunamira ekitonde kyonna mu bulamu oba nga si kiramu. Kakati omuntu okuvuunamira kabaka kikyamu shirkul akbar, shirku omunene ennyo. Ajja omuntu mu busiramu n'aviiramu ddala abanga kabaka. Tolaba nti kabaka futwawe twali twogera ku kigambo kusinza, twaga nti Allah ye munene, Allah yasinga okuba waggulu. Tolaba nti gwe bw'oteeka bodde y'okuttaka n'ogiteeka wansi oba ogambye nti ali waggulu ye kabaka. Allah gwe w'omujje wali waggulu ye kabaka. Ekyo nno munnange tekikirizibwa. Era okuvuunama kwa miteeko mingi, okuvuunama kwa miteeko mingi. Oli ayinza okuŋŋamba nti ffe kaffe tetuvuunama, ffe bakweta batya okweyala, n'agira bw'ati ng'akola press-ups. Nedda, ffe si kyetukola, ffe tetukola sujuudu, ffe tukola kintu kya kweyala. Okuvuunama kwa bika bingi. Waliwo okuvuunama okwoku inhina, omuntu okola ki okubendingako n'omenya ku mutwe gwo ng'ayingira mu kasiisira, n'obendingako bwoti ku mutwe. Kitera kukolebwa mu kooti oba mu kooti, abantu bakola bamenyako bwe bati emitwe. Okwo nno kubalibwanga kuvuunama, era obusiraamu tebukukkiriza. Wakadhalika okuteeka ekyenyi ku ttaka kyonna ne kiggweerawo ku ttaka, nako kubalibwanga kuvuunama. Wakadhalika okuddira omubiri gwo gwonna n'ogukasuka ku ttaka, nakyo kibalibwanga kuvuunama. Bwe babanga obusiraamu bwagaana kumenyako ku mutwe, kumenyako obumenyi ku mutwe, obusiraamu bwakigaana. Fama baalu okweyala, bukiba kikyate kweyala wansi, min baabi awla. Wallahu ta'ala a'lam. Era abeera shirkul akbar. Mwenye naffe Fatuma bw'olaba gwolako yenna oba jjajja oba taata oba maama ng'akikozese mugambe nti ekyo tekikkirizibwa. Wallahu ta'ala a'lam. Fatuma binti Muhammadi yeeyita Sobra Adams. Fatuma oluli waŋŋamba nti gwe Sobra Adams, ate kati leero ŋŋamba nti Fatuma binti Muhammadi. Kakati gwe amanyi oyina munaana oyagala kutandika buyeekera. Okay, katukitwale bwe tutyo, naye nga Fatuma binti Muhammadi anaatubuulira lwaki yakozesa amanya mangi. Abuuza nti omuntu akozesa shiriki bw'ayagala okukola okwenenya aba atola shahada mpya, ebintu ebyo byo bw'amala kuba ng'akoze tawuba abiziika oba abikasuka. Okola tawuba ya shiriki, omuntu ng'abadde ayina shiriki gwe yakola nga munene, ng'ayina shiriki gwe yakola nga munene, kiba kimukakatako okuba nti aleeta shahada mpya, kimukakatako okuba nti aleeta shahada empya.
olw'ebigambo by'abaulama ebingi ebiyitirivu ku nsonga eyo. Ayinaku bw'aba agenda kukola tawuba kubanga tukakasa nti Allah yagamba subhanahu wa ta'ala waman yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida nga bwe twakyogera wiiki ewedde nti aba abuze olubula olw'amaanyi oluwanvu ennyo. Kakati nekiba nga kimukakasaako okuba nti agenda kuleeta olw'okuba nti aba avudde mu busiraamu aba abuze. Kakati okuva mu busiraamu omuntu bw'aba ayagala okubuddamu aleeta shahada mpya era n'okunaaba n'anaaba omubiri wa in kaana hunaka alkhilaafu bayna alulama. Naye kati era bwe kityo bw'aba akoze shiriki omunene oyo naaba nga amuguddemu aba agenda kubeera nga aleeta shahada mpya era anaabeko n'omubiri abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala yeyongera okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala Allah wekitiibwa jalla waala era ajja kumusonyiwa. Kati ebintu bino bw'abanga amaze okukola tawuba byabikola atya? Ebintu bino oluusi biba bitonde bishayatin. Shayatini zino ozejjako nozookya. Okuzookya kwazo kuba kuziira mazzi ga rukuya amazzi g'osomeddemu Qur'an n'osomeramu qul huwa Allahu ahadu n'osomeramu al-Fatiha nga mpanvu emirundi nga 7 oba 14 oba ekifaanana bwe kityo amaanyi g'olowooza nti geego gamala n'osomeramu ne qul huwa Allahu ahadu qul a'udhu birabbil falaq ayatul kursi then oluvannyuma ebintu bino n'obiyiwako oluvannyuma bisuule w'oyagala tewali kizibu bisuule oba biziike kyoba osazeewo okukola kyonna kyekiba na buzibu wonna wallahu ta'ala a'lam. Abu Makka alina ebigambo bye yansesezaamu ennyo. Omanyi Abu Makka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugatte tube baaluganda. Omutima gwange ndaba nga obaolyawo atugatte tubeere ku mazima naye wansesezaamu ebigambo ebimu mu bibuuzo by'obuuziza bino. Yambuuziza ekibuuzo ekisooka nti abakola obuti buno ne batandikako jimu dal jimu biki ebyo babukasuka mu bbanga n'ebifaanana bwe bityo bwe buvaayo nga bukoze kino nti ogenda kubeera kino. Yabuuza ekigambo nti irimu eyo baagijjawa? Tuweeko katono. Abu Makka oyagala ku irimu eyo naawe kugigendamu ogiyige olabe gye baagijja olyoke otegeere okay. Naye nga irimu eno bagijja ku shayatini. Era shayatini ze zibagamba okukola ebintu ebifaanana bwe bityo nga bagamba nti bw'oba oyagala okwonoomanyira ekizibu oba ekirungi kola ekintu kino bwekiti. Kyangu nnyo kikola ng'okozeseza shayatini naye lwakuba nti tetwagala nnyo kubiyigiriza bantu. Irimu eyo ngirinako katono naye tetwagala kubiyigiriza bantu olw'amadarraati olw'ebizibu ebirimu mu byo. Irimu eyo ngimanyika katono naye nagivaamu sigikola. Ngamba irimu ya rukuya nali ngikozeeko era ngimanyi butya omuntu bw'ayinza okukozesa shayatini butya bw'ayinza okuba nti akola kino ne kino naye si birungi era nze nabivaamu si biriiko. Era yabuuza ekibuuzo Abu Makka sagala kuwa irimu eyo era sagala ogitegeere kubanga buli mugitegeera irimu ate abantu basukkawo ekikomo ne baba nga bagenda mu bitali birungi. Wabuuza ekibuuzo ekirala Abu Makka nti mukwano gwo yazimba akasiisira. Oyo taba mukwano gwa Abu Makka, ataba mukwano gwo asazimba akasiisira ako awo wennyini wolangirira nti oyo si mukwano gwange. So wagamba nti mukwano gwe yazimba akasiisira n'akayita essabo oluvannyuma n'ateeka ndiko okuyita abantu nga bwe bajja. Abantu bwe bajjanga n'abajjako ssente n'abawa obudagala naye nga ye akakasa nti obudagala obwo tebugenda kubayamba. Kati oluvannyuma agamba nti ssente abamushiriku naye shirki ye muntu tawakkulul kalbi ala shay.
omutima gw'okwo okuba nti gwesigamidde ku kintu ekyo omutima gwo ne gwewanga bwe kibanga ati omutima gwo gwokyesigamideko abali abakolanga shirika Allah yabayitanga bashiriku lwakuba nti emitima gyabwe gyesigamira ku kintu nti kikakafu naye nga baali bakakasa nti ne Allah gyali Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti bwe yababuuza nti lwaki bababuuzanga lwaki mukola ekyo abagamba nti nedda ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa tubasinza batukusembeze eri Allah batuwolereze kati ekyo kiri haramu tekikirizibwa kati omukwano gwono kino kiyakola kiyitibwa akhudhu amwali nnasi bilbatili okulya emaali y'abantu mu bukyamu yadde nga n'abashiriku bonna balya emaali y'abantu mu bukyamu kubanga bonna bye bakola bakakasa nti tebikola bonna bye bakola bakakasa nti tebikola ne balya emaali y'abantu ey'obwereere ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayogerako n'agamba mu surati Nisa mu surati nyingi lagati wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili temulya emaali y'abantu mu bukujjukujju obufaanana bwe butyo era bw'amala alya emaali y'abantu bw'aba agenda kukola tawuba okumanya kizibu nnyo emaali y'abantu yonna yeena gizzaayo abantu emaali yabwe bagenda gimubanja yawma alqiyama kati munnange raba emaali y'abantu gye wali abalala baafa abalala baakola biki kizibu nnyo yaba Oluganda so emaali eno aba alina kuzza emaali y'abantu abantu bano bwe baba baafa asobola okubakolerayo akantu kaaliraga mu maaso ga Allah nti Allah emaali y'abantu eno nagirya naye nakola tawuba Allah nkusaba onsonyiwe gamba ng'okubazimbirayo okubazimbira akasomero naga nti abaana b'obusiraamu basomere ngaawo ngamba ng'okubazimbira emizikiti omuzikiti guno nguzimbidde gundi yampa miliyoni ze-10 ate sikyayinza wenyinza mufuna wano ntaddewo bowaholo wali ntaddewo abantu abo basobole okujja mu maaso g'ekitiibwa Allah bwe baliba bataamye obugo nti Allah musajja atuwa ebyaffe omusajja ono aliraga n'agamba Allah nti Allah omuntu oyo namukolera ekintu bwe kiti Allah nkusaba omuwemu ekyo nze anneesonyiwe musuubira nti kitegerekese bulungi Titi Rehma abuuza nti nina best friend wange ayina jjajjaawe agendayo omusajja jjajjaawe mukafiiri kuteekako bayibuli ku mutwe n'amusomera ebigambo ebyo abafa oyo ate ye oyo mukwano gwo mushiriku era n'oli jjajja naye mushiriku kati mukwano gw'omushiriku n'omushiriku bonna baba bashiriku mukwano gw'oli n'oli bonna baba bashiriku ayinza okugamba nedda nze siri mushiriku nze ngenda kunsabira busabizi bansabira busabizi kati nno munnange Allah yagamba nti wama du'aa'u lkafirina illa fi dalal edduwa y'omukafiri yenna gy'aba asabye eba esuulibwa mu kasero kati omukafiri yenna tetulina kubeera naye tetulina kumwesigamirako lwanki anti yakafuulira Allah subhanahu wa ta'ala naffe ayinza okutukyusana tubeera abakafiri kakati ayinza okugamba nedda nze sinza kukyuka wabula nze ŋŋendayo kunsabira ku dduwa kakati naye era tumugamba nti era bw'oba tokkiriza nti oyo gw'ogenda okusabira edduwa n'olekawo abasiraamu abasobola okusabira edduwa n'ogenda ew'omukafiiri naawe era oba omukafiiri Allah yagamba subhanahu wa ta'ala no bawulama bagamba nti man lam yukaffiru almushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum fahuwa kafir mu bintu ebijja omuntu mu busiraamu n'afukira ddala mukafiri ye muntu okuba nti takkiriza bukafiri bw'abakafiri omuntu kasobola banga takkiriza nti oyo omuntu mukafiri yennyini naye aba mukafiri era Titi yabuuza nti ayatul kursi mbu bagisiba mu mwana oyo naye shiriki oyo naye shiriki era olwo yabuuza ekibuuzo wano wansi nti abasika amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nsawo nga tegavaamu nabo baba bakoze shiriki baba bakoze shiriki kasita baba bakoze ekikyamu ekinene nnyo yeesigamidde ku mannya ga Allah nedda ffe twesigamira ku Allah wesigamire ku ayatul kursi afe twesigamira ku Allah subhanahu wa ta'ala eno ayatul kursi tugisoma Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuyisizaamu shifa asobole okuyisizaamu okujjanjaba nkwe erifa abaddu
kakati naye okusibayirize okusiba akantu kano n'osiba mu ayatul kursi ekyo kibeera kikyamu tekikkirizibwa era oba otyobodde n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala oba otyobodde amannya ga Allah ogateeka mu nsawo otambule nago nga tegakuvaamu Allah yagamba subhanahu wa ta'ala waman yu'azzimu sha'aira Allahi fa innaha min taqwa alqulub omuntu bw'abanga olabye nga atandika okuwa ekitiibwa ebintu bya Allah nga aya za Allah nga tayinza zesiba tayinza kutambula nazo mu nsawo omanya oyo ayinamu takwa mu mutima wa innama bw'olaba omuntu nga sisibya akayirizi naye tundu akayirizi bwe kafaanana kebasiba mu mwana ne bwe kaba kafaanana ogamba otya nti omulimu aya Allah subhanahu wa ta'ala kuba kukkakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala era eyo eba nkola y'abali ab'Makka be yabuuzizaako abajimu bo bakkakkanya Qur'an okutuusa lwe bagifukako okutuuka lwe bagiteeka bwe bagisiba mu musaayi gwa hidhi okutuuka lwe bagiteeka mu toilet ne bagitunuza mu toilet okugikakkanya ku leveyo okulaba nti batuukako kyebaagala naye wa innama so kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe munanga ayatul kursi tugisiba mu irizi tugisiba mu muntu oyo abeerenga subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atuwaamu obulungi sharifu ke abuuza nti singa semaka wawaka mukazi we akola shirki n'abaana ne bakola shirki abantu abo bakola ntya semaka oyo singa abeera mu mbeera efaanana bwetyo semaka aba ayina kukola kutya kuwawukana n'abantu abo abantu bonna ye ayawukane nabo الله يقول سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ولما قابا أنتوا بزني لما تكا الله باوكانكو فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بين زكوير بيزا الله تطولان نابا أنتوا أبونو نفو tupola banga tuwaga amantu tugamba omuntu agenda okuwasa omukyalo bagenda okufumbirwa nonya omusajja guulowooza nti musajja omulongoofu byegamba sallallahu alaihi wasallam fadhfar bizati ddin tarbat yadak beera nga onoonya omuntu ali mu ddiini ojja kufuna emirembe naye kati busemaka wabanga yawasa omukazi afaanana bw'ati munnange yennyini aba agenda kufuna ekizibu mu ngeri emu oba endala therefore omukazi ono ayawukana naye bimu ku byawukanya omusajja n'omukazi bimu ku byawukanya omusajja n'abaana قد كان لكم أسوة في إبراهيم الله يقام تموين يشوكولا بدكو إبراهيم إذ قالوا والذين معه إذ قالوا لقومهم باغان بابا فاميلي زابوي باغان بابانتو بابوي إبراهيم كتاوي ينيني أمغام أنت إنا براء منكم تواوكنينا ومما تعبدون من دون الله نبي الله مسلم بتاي الله كفرنا بكم tuba kafuwalidde wabada bainana wa bainakum al'adawatu walbaghda'u hatta tu'minu billahi wahda mpaka lumunakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kati omuntu ono semaka aba obusiramu bumugamba kwawukana n'abantu abo baleke kumfuula naye mpozi mushiriku billahi ta'ala tayawukanye nabo ate naye ayinza okufuna obuzibu n'akola shiriki Hadija binti Yahya abuuza nti singa mbanga njagala kutola shahada nzikirizibwa nga yakola shiriki omunene ayagala kutola shahada abuuza nti ayagala akkirizibwa okukubira seeka essimu yenna gwamanyi nga tamulabyeko n'amutoza shahada singa oba onaabye bulungi onaabako bulungi nnyo ne weetukuza bulungi nnyo nebyoyina byonna n'obyejjako n'ogamba sheekhe njagala kutola shahada bupya sheekhe akkirizibwa okutoza shahada oba naawe wennyini bw'obanga shahada ogitegeera ogamba bugambi nti ashhadu an la ilaha illa allah kati nvudde mu byembadde mu bishiriko byonna nzikiriza ng'olina mu kisenge kyo n'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa allah nga tokubidde na seeka yina ssimu nga tewali naategedde ku tawbayo ng'ategedde ku tawbayo Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر الزكاة إن كذبت الله سبحانه وتعالى يقوم إلى شهادة جزيزة وفيها بيجان بيبي نوبيوجنا ورفعني منو ينجرو السلام webanga tasobola byogera okkirizibwa okubira seeka essimu n'omukubira essimu n'omugamba nti seeka njagala kusaba nziremu ntole shahada bupya naye oluvannyuma kutoza shahada lwakuba nti abamu abajja mu inbox z'abaseeka ebigendererwa byammwe birala
mujja mu inbox z'abaseeka ate mujja kunoonya ate basajja bannange abantu abasiraamu tuli bazibu nnyo omuntu yagala okukola favor ku muntu ate abantu bajja mu bintu birala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mube basiraamu abantu abatukuvu mube abantu abasiraamu abaagala Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala abaagale okkirizibwa ogenda mu inbox ya sheikh okkirizibwa ogenda n'okubira seka essimu gwonna gwoba ogukubidde bw'obanga ekigendererwa kyo mu butuufu kyekyo nakutoza shahada nga ekigendererwa kyo si kyagala kukola bwenzi n'ebifaananako bwe bityo. Samia abuuza nti waliwo abawandiika amanya ga Allah kyonna kizzeemu ndowooza ekya Samia nakiddiddemu waggulu nga ajja n'okula ekibuuzo kya Titi abawandiika amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne batambula nago mu nsawo. Hudu abuuza nti singa ngwa mushiriki omutono yaleese ekyokulabirako ng'okusoma Qur'ani okukola kabandabe n'osoma Qur'ani n'ogirongoosa nnyo. Hudu njagala otegeere nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, omuntu si wa muffe oyo atalongoosa Qur'an. Qur'an eteekeddwa okusomebwa n'eddoboozi eddungi ennyo butuufu lyolowooza nti eddoboozi eryo naawe likunyumidde ate bw'oba osaaza abantu ne kiyitawo lwaki basobole okuwulira eddoboozi eryo beebuulire n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lumu Abu Musa al-Ash'ari yali asoma Qur'an Abu Musa ng'asoma Qur'an naye ng'asomera mu kasonda yekka ali awo yekka naye nga eddoboozi lya Abu Musa al-Ash'ari ddungi nnyo nnyo lyotosobola ku ddungi nnyo lyayitirira bulungi. Kati omubaka n'agiwulira Qur'ani nga Abu Musa asoma n'ajja emabega wa Abu Musa, omubaka n'ajja emabega wa Abu Musa n'awuliriza sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amugamba nti laqad utita mazamira min mazamir ali Daud, mutuufu Allah yakuwa eddoboozi ddungi nnyo. Abu Musa agenda okukyusa amaaso kyunga alaba omubaka subhanallah naga ya Rasulullah obadde ompulira? Namuga ya Rasulullah wallahi singa ntegedde nti obadde ompuliriza ng'obadde owulira Qur'ani gye nsoma la zayyantuha nandibadde ngiwunda okusinga bwe mbadde ngiwunda. Ekitegeeza nandibongedde okuwuliza Qur'ani ennungi nga naawe nandyogedde okuwuliza Qur'ani ennungi. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyamugamba nedda tokikola lw'okuba nti okoze shiriki, nedda wabula bw'okikola olongoosa eddoboozi lino abantu bano abakuli emabega basobole okuba nti banyumirwa Qur'ani bagirowoozaako bakaaba amaziga olw'eddoboozi lino ly'osomeramu. Gw'oyagala kusiimisa Allah ng'abantu bano bakola ki? Bantu bano banyumirwa Qur'an olwo oba tokoze shirki era oba oli mu kkubo eddongoofu tolina buzibu bwonna. Yabuuza ekibuuzo ekyokubiri nti okusitula abantu mu mizikiti era ne babagamba nti ngaye nga Hudu basajja balina ku sente abasajja balina ku sente nga Hudu n'abasitula mu mizikiti nti wondi suka omusajja waffe gundi abeera gundi Allah be yasitula amadaala abeeko ne kaatuwadde yabadde ayina nniye yakuwa mitwalo 5 kyokka ayinza okulaba ng'awadde emitwalo 2. Sente zino z'awadde zisinziira ku ziri zitya. Sente zino bw'oba oziwadde omutima gwo ne guba nga gufunyemu kariya kakabandabe oddayo mu maaso ddayo ewaka wegayire Allah subhanahu wa ta'ala okukusonyiwa oyogere n'ebigambo bino nti Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. بيجامب بيتجزاج بيجامب الله مكوي نيوازا مكوسابون سونيوي أستغفرك مكوسابون سونيوي أن أشرك بك شيئا okubanti nkugasseko ekintu kyonna a'lamuhu atenga mmanyi wa a'udhu bika bima la a'lamuhu wastaghfiruka lima la a'lamuhu era nkusaba onsonyiwe kwebyo byemba nkoze nga mbutuufu simanyi katule wakaawo gamba nti ekigambo kino kiddiringane Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Waliwo muganda waffe yabuuza nti bamuyita Rashid Kakoza abuuza nti waliwo omusiraamu ali Wakiso, omuntu oyo alamulwa atya abantu
bwe tubagamba ko bagamba nti asoma Qur'ani yokka bw'asabira abantu omusajja oyo mushiriku abooluganda omusajja oyo mushiriku era twamufulumyako fataawa ez'enjawulo nga tuli e Uganda twewaza abantu okgenda gy'ali kubanga ye mushiriku mukafiiri si mulungi otuuka nga amaze okudda mu busiraamu eyo enkola y'abakafiiri si yaffe basiraamu singa atubuulirayo nabbi we yakuŋŋaanyiza abantu n'abasabira nabbi yasinga okuba omulongoofu atubuulira Abubakar we yakuŋŋaanyiza abantu n'atandika obbasabira tebiriyo byakola bintu bya kikafiiri bintu bya kishiriku okugaziya omusomo ogwo Uganda tuwabigaziya osobola okuba nti ofuna CD eziriko emisomo gifaanana bwe gityo onoobanga ogiwa abantu bo ne babanga bagiwuliriza. Katende Abdu abuuza nti basheekha abasoma edduwa abakubi b'ebitabo nabo bashiriku basaba banga bakuba ebitabo era ne mutaasa Kafeero naye bwe yabuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo baba bashiriku kabenga seeka kasita akola shiriki kasita atandika okubeera nga akola ebintu ebifaanana bwe biti akuba bitabo mugenda okulaba nga mugenzeeyo afulumiza obutabo obukadde akuwadde kayirizi atandise okugamba nti ate gundi yakuloga nebifaanana bwe bityo ebintu ebyo aba mushiriku togendayo era mwewale wallahu taala alam. Omuntu bw'akulagira ekikolo bw'akulagirira ekikolo nsamutegedde bw'akulagirira ekikolo n'agamba nti kozesa kino kakuba ekifaananyi n'agamba nti nga bw'okola ki bw'ova mu kkomera bagamba nti naabe ebbombo bwe linaabe onaabe ebbombo lyo liyinza okuba nga olina obulwadde olw'olukuku bwe baagala onaabeko bwe linaabe tolowooza birala wabula singa bakuteekako bukakuliza nti bw'onooba tolinaabye tojja kuwasa bw'onooba awo lireke lillahi azza wa jalla kubanga omutima gwo guyinza okudduka ne kugenda ku ebyo bireke lillahi azza wa jalla weesigamire ku Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Nfunziza bwe ntyo ebibuuzo ebyabuuzibwa wiiki ewedde kammale nze okusaala zuhuri tunaddamu okukwatagana insha allahu ta'ala akawungeezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.